Ekitongole kivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo mu ggwanga Uganda Communication Commission nga kiri wamu n'akakiiko okuva mu ofiisi ya Pulezidenti akavunaanyizibwa ku kukwasisa empisa balabudde ku bikolwa eby'obuseegu bye bagamba nti bikyase mu masomero ensangi zino nga kino bakyesigamizza kukozesa obubi emitimbagano. Omutimbagano ng'abantu babadde kati beenyigidde mu kutambuza eby'obuseegu. Kino tusuubira nti kibadde kivudde ku ensonga eriko emabegaawo olw'okuba nti waliwo obuwaayiro mu tteeka erirwanyisa eby'obuseegu nti mulimu obuwaayiro bwali buggiddwamu ndowooza abantu ne balowooza nti kati tewakyali mateeka gafuga mitimbagano oba naddala ebitambuza amawulire. Bano bagamba nti si baakusirika ng'ekitongole wabula baakukwata abasaasanya ebifaananyi eby'obuseegu ne basaba ebitongole eby'enjawulo ne bannayuganda okutwaliza awamu okubeegattako okumalawo omuze guno. Abantu tebalina kwerabira nti amateeka weegali era ffe tusaba nti tukwatagane n'omuntu wa bulijjo abalabye obuseegu buno. Waliwo ebintu bye tuba tetulabye nga ffe abalondoola ng'ate osobola otutegeeza. Ate twagalera tukolagane bulungi nnyo n'abaweereza zi TV ne radio n'enkya abaabikoze ne baggulawo ebirala. So ekyo nakyo weekiri omulamu omukulu tugulaba ku b'amawulire mwe bannamawulire n'abalala abatuwulira gende mubuulire abalala nti bw'olaba ekintu ekibi bwe kuba omulanga because bw'okuba omulanga nga bwe yannyonnyodde tetusobola kulaba buli wamu naye mwebye mulaba bwe mukuba omulanga enewaffe baba basobola okubizi. Mukwatire wamu ne gavumenti mutukwatireko guno omulimu munene tulwanyise obuseegu tulwanyise empisa embi. Kyova olaba Pulezidenti yalaba mu 1998 n'agamba kateekewo ekitongole kino ekijja okukwasisa empisa n'obuntubulamu ku bantu. Bano nga basinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe bayise enkya ya leero ku Media Center mu Kampala luno lwe balusonze mu bazadde bagamba nti beesuuliddeyo gwa naggamba ku nkuza y'abaana ne babalekeranga amasimu gaabwe ekibaviiriddeko okwonooneka. On Saturday I was at a party and I thought I should say this. The child came running and pornographic material. This child was 2 years old. Pornographic material was showing from the father's phone. So he came and said, Daddy, see, and we were all seeing what was on the screen because we were seated very close together. And there was pornography. He said, hey, who has given you this? But you see, the child had already seen. Because probably the algorithm was such that the father has been watching this quietly and now gave the child the phone to play so that he can concentrate on the party. Mwagale nungi tejja kubeerayo okujjako nga tutandikidde wansi mu maka gaffe. Ebintu bino bya broken marriage tebyalingawo myaka edda nga maka gabeera wamu n'ennaku zino buli lunaku problem eri wali. So n'obuseegu buno omuntu okuvaayo n'otambula bukunya kweri kisoboka okujjako nga wakulira mu makati amafu. Ssekama w'ekitongole kino ekya UCC Dr. Ibrahim Bossa yennyamidde olw'obugwenyufu mu baana abato obweyongedde nnyo n'ategeeza nti we twogera baakagala emikutu egiwera ddala 500 oluvannyuma lw'okukizuula nti gisaasanya obutambi obw'obuseegu ne balabula abantu naddala basereebu abagufudde omugano mu kwolesa ebitundu byabwe eby'omubiri mu baana mu masomero awamu n'okukozesa ebigambo ebimansa entungo. Twasobodde okuziyiza emikutu egy'omutimbagano egisukka mu 5 egyatuwaabirwa nga gitambuza ebintu eby'obuseegu. Just looked bwe mutunuulira spreadsheet zino zonna site zino zonna zaali zitambuse eby'obuseegu era ne tuziziba nti omuntu kyasobola zikozesa. Another lady, I'm trying to remember her name, an artist also who went to the same school, I don't know why, also exposed herself. She came back and we had a conversation with her. She wrote an undertaking that she would never do that because she had confessed she's a mother of 2 also. Artists, we had agreed on what to do. I had called producers like Swang's Avenue because Swang's Avenue was producing most of the artists who were going out and doing most of these things. So we have these conversations with. Okusinziira ku kitongole Uganda Communications Commission, omutimbagano guviiriddeko amawujja okusiibuka empisa nga n'abamu batuuka n'okuwanduka mu masomero. Mwesigwa Simon, KTV Amalindiri.